Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Obadde okimanyi nti bw'obeera mu nnyanja wakati kizibu okumanya nti ennyanja eri mu kubbira? Obadde okimanyi nti bw'obeera mu kisaawe ng'osamba gwe kizibu nnyo okumanya nti osamba bubi omupiira, okuleka mpozzi abali ebweru be basobola okukubuulira nti naawe otutamye, olumu n'okulaba nga kooki munnange tasobola kigumiikiriza okukakana ng'ekiwero bakiwanise nga substitute. Kati nno ffe abali eno mu Uganda abali mu nnyanja tuyinza okulaba ennyanja nga enteefu etennasiikuuka, kumbe ennyanja yasiikuuka dda, nga n'abo abali mu kisaawe oba abakubi b'enkasi balowooza nti basamba bulungi, naye nga muganda wange ensi yabakubira dda enduulu nti nedda muveeyo ng'era bulijjo, ate nga nabo bakimanyi. Kubanga abantu bw'obeera mu kisaawe omuntu ayinza okusinziira n'akugamba yeggwe kasajja ggwe, lwaki ekyakutadde mu mupiira otuttidde omupiira? Kati ebyo General Museveni ne banne babadde nga bajja babibagamba, era kino ojje mulabe wano nga America eyita mu embasi yaayo wano, Ambassador Pope nga bawandikira General Museveni bamutegeeza nga munnange bantyandigezezaako okugenda mu kisanja kya 7 muhozi n'anyiiga nnyo. Kakati wano e Uganda kirabika waliwo ekitatambula bulungi, ebintu birabika bisobye, era muganda wange gwampuliriza ku bye ngenda okugamba naawe osobola okujajinga n'omanya kirabika waliwo ekitatambula bulungi. Nga sinaba kweyongera wala, njagala omanye nti waliwo poliisi already etugamba nti erina omusajja gwe yakutte n'emmundu machine gun oba sub machine gun, mbu bamusanze naye wali ku Kisenyi bus terminal ng'eri mu kisawo n'amasasi n'ebintu ebirala, mbu era ne bamuwaza ne bamukwata nayo, mbu kati ali ku poliisi waliwo ku CPS. Ngenda kubandooza nkuwa akawunvu n'akagga ku ye, naye tuli ku kino nti gwabadde okimanyi nti kirabika waliwo ekitatambula bulungi. Ennyanja yasiikuuka dda, naye ffe abali mu nnyanja mu makkati tulabanga ennyanja etannaba kusiikuka, ennyanja enteefu. Kyentegeeza nti ebintu mu Uganda kirabika byasooba dda. N'abo munnange abakwasi b'enkasi General Museveni ne banne bajja sali musale, kirabika bibasobyeko era tebamanyi kye bazzaako okusinziira ku biriwo essaawa eno ne ku sipiidi kwe bitambulira. Kirabika waliwo okugambulinga n'okupanikinga. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso, abantu bano balinga abakola ttaamu egenda, nti owange katuzingeko ekire ky'enkuba kiikyo kikoze eki kikutte, tutere tugende mwanule mwanyi tugende. Kubanga bw'otunuulira ebintu nga byenkugambye nti bingi nnyo nga bigenda bikumenyera, tunuulira nti ne mu banka enkulu
ey'eggwanga ekibba ssente ne kibeerayo nti ne mu banki ez'e Uganda Post Bank nti mu ATM batuuse okubeera nga bateekamu ssente ez'ebicupuli. Ekibba ssente buli wamu kisusse ate nga we bakwata okubba ssente naawe kennyini olaba nti wazibu nnyo. Tobala nga banka ya Japan yabagamba timwagala mfreezinge ssente zino, naye tulaba bulungi nti byonna byakolebwa Bank of Uganda empapula nambulule bulungi nnyo. Kakati tusinziirawo okubeera nti tufreezinga ssente zino ate ng'eyo kiraga nti ewammwe ssente zino zatransferingwa ne zireetebwa wano. Mu mateeka tewaliiwo yadde ne siteepu yonna gye tugamba nti eno yagwibwa. Era ne bwe batugamba nti yali inside job, kitegeeza ababba ssente bali munda mu banka naye ggwe oluza zimala gabbika. Mbone mu Ministry of Finance bagezako tukola ki otudyekadyeka. Abakwatayo mubamanyi era abamanyiyo mubamanyi era abalina okulonda gavana mubamanyi. Lwaki tebamulonda? Ekirala okukeera ku makya sali musale agobe abayimbi eggulu. Gwe muganda wange ampuliriza ojja kwebuuza nti ekyabamuweesa ssente kiweddewo. Kino oyinza okukiraba mu ngeri oba bbiri nti balina kye beekengera. Ekiguddewo nti waakirika basigaze ssente zaabwe nti ne bwe bakola ki oba ne bwe bakola batya ne bwe beevulunga ne bwe beekutulamu ne bwe bakola batya tewakyali kiyinza kukyuka nti akaseera keeko bazingeko kabasigaze waakiri ssente zaabwe. Kubanga oli bwatuukira okubeera nga ne mu banka enkulu olaba ssente zikola ki kama kirabika ng'omuntu nayo asenyeeyo naga nezo kanzikokoteyo. Nyinza okuba ng'oba nze yeesulise nga nze atabitegeera bulungi munansaasirirayo, naye nze muganda wange ndabira ddala nga waliwo ekitagadda. Kubanga essaawa eno okuva mu bayimbi be babadde bakutteko emyaka kumpi 3 nga babakutteko babaddeko amaanyi kati ne batukise nga tebakyabeetaaga. Tebabeeranga abasajja balaba ekijja kyokya nnyo bagamba owange katusooke munnange lwoya lwa mu nnyindo tusooke kasasiro ku liiso tetugenda kubeera nampeekera. Nga balaba tewakyali kigendererwa kyakwesibako bantu kugula buganzi kubanga tebugenda kubayamba. Balina kuzingako bwe batebayitirawo ng'abachwezi bwe baabulirawo mu kituli nga mu butuufu balaba ekijja tekibaleka waggulu bagamba ye bano tutabaana nabo baaki katuzingeko tugende. Kubanga bo tebabadde na mugaso guli awo yadde bafulufiga bo baddawo ne balowooza nti twabanoonyeza akalulu twakola tutya. Ate era nga fulufiga kitegeeza nti naye mu kwogera ebyo akakasa nti balabika bakasente babadde tebakyababwa bwe busungu obwo. Kyenkugamba nti bwe busungu obwo fulufiga beyaddako nga balaba teri kasente kibula nga babalangira mmwe ani gwe muwa ssente zammwe mwalaba wano Calvin Kayanja naye ng'agamba abasajja nga tubakoledde bano ng'alabula yali alabula Ssaanya Modin ng'amuga nti abasajja nga tubakoledde munaye genda mpola ndowooza mukiraba. Kubanga era bba akalulu babadde bateekayo buteesi ssente zaabwe kubeera nga bafuna abawagira abawujja omunyama olwa ssente kugamba eggwanga oba ensi yonna ebalabe nga balina obuwagizi naye ng'ekituufu bo babadde tebakola ki tebabulina. Ko akalulu kaabwe bakatogera ddala ne bakakwatamu bati nga tewali yadde gwe beebuuzizzaako ate nga tebakwatibwa yadde n'ensonyi. So si bano abeewaana nti tubanoonyeza akalulu. Okugoba abayimbi eggulu abasibe batono bayimbula oli abasibe olaba nti kkiriza emisango genda okiraba okukosa n'ekibba ssente okukwatibwa kw'abeesejje mu misango egitategeerekeka n'embeera endala kati gye bagezako kubeera nga bateekawo. Kubanga nga bwe nakutegeezeza mu ntandikwa nti waliwo omusajja omu bamuyita Tumwine aba security bagamba nti bamukwatidde wali ku Kisenyi bus terminal
mbu ng'agenda kulinnya bbaasi agenda Busia, yabadde ava Rakai, yabadde ava Bemba Seerabidde, naye nga mutuuze bwe Mubende. Mbu kati yabadde n'ekisawo ekyo mulimu emmundu submachine gun, naye ng'agenda Busia, era mwabaddemu mbu n'amasasi n'ebintu ebirala. Mu kisawo ekyo bwe baamuyise okumuceekinga n'akisuulawo n'adduka ne bamukwata. Tumwine nejjukira tewaliiwo bujulizi bwa bifaananyi, tewaliiwo bujulizi bwa muntu nti wuuno tebatulage nti yine emundu babadde bagipanguludde nga yakupanga bupanzi eri mu patisi, nedda. Kakati ate era still abali babaddeko mu Kampala, gwe njagala ombuulire mirundi emeka ng'ogenda mu bbaasi, ogenda kulinnya bbaasi ne bakwaza okuliko kuyaayaanira emigugu, leeta jangu eno, wama jangu eno, naye lwaki ono baamwazizza? Ekirala, lwaki tumwine bandibanga baagala omuntu waabwe ddala atagenda kubavaamu, kubanga tukizudde nti kati nga mu musango gw'Abasegerenya bwe baafuna bano bye baafuna olwokubanga tebaali beeri baga ne batuvaamu bawa obujulizi obutakola ki, baabwegaana bagamba affe naffe babitusabako busibi tetubimanyi, kaka tufune omusajja waffe omu tubeere nga tuconcentratinze ku oyo omu, tetugenda funa bangi nti gurupu nga bwe twakola ensobi ku Basegerenya oba neewalala yonna mu misango emirala. Kuba kati bw'otunuulira kino ekyatumwine gwe bakutte mbu n'emmundu submachine gun wano ku Kisenyi bus terminal ng'agenda kulinnya bbaasi, bw'obigattagatta n'ebyabeesige olaba nti biri mu tayimu yemu. Ati wano e Uganda nabagamba nti ebintu ebigwawo bigwawo mu tayimu yemu. Bwe guba muliro nga gwokya masomero, awo so mu masomero ge gabeera gajja. Bwe buba butale bbaasi we ziba zigwa, bbaasi ze ziba zigwa, bomu ziba bomu, okitegeera. Kakati essaawa eno buyeekera bwe bukola ki, bwe buliwo. Obuyeekera si buli obuyeekera obwa bomu nga bwe batugambanga nti aba ADF batega zi bomu. Kakati obuyeekera bwa mmundu, Besigye bamusanze na mmundu, ono bamusanze na mmundu. Ekirungi nti era kasita weeri kubanga nti singa gabadde mannyo oba nti gaawano nti Mukasa oba Odongo oba ani, oba oli awo byandibadde birala. Naye kati oli awo waliwo kagamba ebibuuza bingi nnyo, obubuuza bungi nnyo, naye ng'ekikulu kya byonna kwegamba newankubadde ng'omuntu oyinza okugezaako okugeta n'ogezaako okubeera ng'oteekawo ekifaananyi oba osiigira abantu ekifaananyi nti kati waliwo abaagala okuwamba eggwanga, kubanga jjukira nti kino twakyogerangako nti kijjatuka ekiseera Museveni awe Muhoozi okubeera nga yakulembera amagye, yakulira amagye CDF, kati essaawa eno yagakulira. Era nga ffe twayogera tugamba nti tusuubira okuba nti wayinza okubaawo okuwamba gavumenti mu ngeri yonna oteekawo emivuyo n'okugezaako okubeera nti nno security bagezaako gigumya ennyo nga bateekawo obunkenke. Tulaba biki ebiriwo essaawa eno, kiki ekigenda mu maaso. Muganda wange, nange mbuuza ggwe nti gwe obadde okimanye nti kirabika waliwo ekitagatta okusinziira ku ebyo byonna nga bwe tubirabaawo. Waliwo ekitakola ki, ekitagatta muganda wange. Naye kale nze nga Uganda at large, naawe munnange ampuliriza, nyinza okuba nga oba oli awo nze ebintu abiraba nga neesulise, naye gwe munnange obiraba otya?